Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo nekya likinga video kati olunaku olwaleero njagadde balage eddagala erigenda obbayamba naddala mu abalooto ebirooto ebyentiisa ebirooto ebitiisa njagadde balage eddagala lino ligenda kuba libayamba bulungi nnyo tugenda kuddamu kuloota birooto bya ntiisa. Eddagala lino ogenda kuba olyetegereza tugenda diteeka wansi wa piro. Okusooka edda kyenjagala obbabuulira oteekayo eddagala eryo wansi wa piro naye osigala oloota naye ebirooto ebyo ebitaba bibi. Lino eddagala likuba birooto bya ntiisa mukitegeera bulungi nnyo. Njagala ofune ebikoola bya muwogo nga woobiraba, ofune omunnyu, ofune ne galiki, ofune akawero konna k'oba ofunye, ofune akawero konna k'obeera ofunye nga bulaba nze jasimba mbalaga nkweseza katambaala. Ofune akawero konna, ofune ebikoola bya muwogo nga woobiraba obizinge bulungi obiteeke awo mu kawero ako k'obeera ofunye, oteekemu n'omunnyu wamu ne galiki. Mbadde mbagamba nti ekintu oteeka eddagala wansi wa piro kati ng'eddagala eryo likuyambako obutaloota birooto bibi, birooto bya ntiisa. Abantu baloota ebirooto n'awamuka omulundi gumu ennanga atuuyanye ng'atidde olw'ensonga nti ekirooto kibeera kikutiisizza. Kati n'olwekyo njagala nkulage teekayo eddagala eryo wansi wa piro libeereyo, ligenda kuba likuyamba obutaloota birooto bya ntiisa. Galiki teekako kamu nga bw'olaba, teekako empeke emu eya galiki omala oteekemu n'omunnyu ogwo. Just weetegereze, njagadde nkulage bulungi nnyo enkola gy'obikolamu. Kigenda kuba kikuyamba okubeera nga toloota birooto bya ntiisa, kwegamba ng'oloota ebirooto ebyo ebya bulijjo. Mukitegeera nga we mbagambye nti buli muntu ateekeddwa okuloota. Buli muntu yenna olina okuloota, naye olina okuloota ebirooto ebyo bitali bya ntiisa, kuba omuntu ataloota obeera onaatera okufa. Ekyo nkikubuulira, omuntu yenna omulamu oteekeddwa okuloota. Olw'ensonga mu ebyo ebirooto by'obeera oloose mubaamu ebyo by'olina okutuukiriza mu maaso, mubaamu by'olina okulaba mu maaso eyo mu ebyo ebirooto by'obeera oloose. Kati omala okubiteekamu bulungi mu kagoye nga bw'olaba ng'ofunye akawero, bisibe bulungi nga bw'olaba nti wembisibye, suubira okirabye bulungi nnyo. Bisibe bulungi, siba akagoye ako bisibire munda, w'omala kakwate bulungi nga bw'okalaba, kateeke wansi wa piro, kabeere wansi wa piro. Kitegeera kigenda kuyamba obutaloota birooto bya ntiisa. Mbadde nkugamba nti omuntu yenna omulamu ateekeddwa okuloota. Abantu bangi muloota ebirooto naye nabagamba ebirooto ebisinga osobola okuloota ekirooto naye nga tekigenda kuba kikyo nga kya muntu mulala, gw'olootedde muganda wo, mukwano gwo, bwe kityo bwe kiba. Kati n'olwekyo buli w'oloota ebirooto tokitwala ng'ekikulu. Ebimu tebiba na makulu, biba by'abantu balala, tebiba bibyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo ekyo kyembalaga ddagala erigenda okuyamba obutaloota birooto bya ntiisa. Kwegamba oloote ebirooto ebyo ebirungi ebyessanyu nga tebitiisa, nga togenda kuwamuka mu kiro otuule wansi, otuule ku buliri ng'otidde nnyo olw'ekirooto ky'oloose. Kati w'omala obisiba bulungi biteeke wansi wa piro bw'otyo nga bw'olaba. Okitegeera, biteeke bw'otyo wansi wa piro ogizeewo weebake, birekeyo bibeereyo. Bigenda kukuyamba obutaddamu kuwawamuka kiro, kuloota birooto bya ntiisa, birooto ebikutuuyanya, togenda kuddamu biroota bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.